Yes, Fadi TV jimbaniriza akadekana mwasuze mutya muri mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyegene kade batumide kabali mugwanga erya kata akosane gwanga erya Saudi Arabia nenkwebaza gowe naji following negamba nti oli wamanyi okubanga oji following wano bana amawuli agaba gatambula okwetole gwanga Uganda akosana okwetole ensi yona mongera okubanga muji following ya subscribing achamanchi wakola gowe natanga kubanga subscribing ngenda kusaba subscribing ate munyegene kade bagamba nti abasi ya modern coast namba BUF bitano kinda musatu ibadde wenyuka obwewo ngeyolekera e Nairobi eremerede omugoba waayo nage kuba ekigo abantu 16 ne bafuna ebisago ebyamaanyi ku lwe Masaka okudda embalala munange bitaro nnyo polisi yavude netfulumya report ku benje obususe era ngagamba nti abagoba bidduka abasinga balagajjavu nnyo oba bakola ki oba bakozesa enguudo ebisere ebisinga olusaga navuga emmotoka oba bus natuka mu kona nga ate yekanze omuntu teriyali kati nagala okugikola ki nagala okugamba okumusala ekivaamu ngekola ki ekivaamu olusinge waba kubanga ku Masaka loli ko kyasinza okubanga kuba obubenje kubanga Uganda police egamba nti ebise bisinga obenje obusinga bubera nnyo ku nguudo ezo simangazi bayita izalongo route enguudo ezo empanvu kati nga bwala Bajinja road Masaka nguudo kyolulala Mitiyana ezenguudo ezo zempanvu eziziyitamu ezo ezisigala zigenda ezezi bazita zilongo route ezo ezempanvu ezo bagamba nti obenje obusinga olusi buva ku bagoba babidduka abasinga balagajjava olusi asanga akapande nga kamugamba nti kendeza ku speed natagikendeeza yabise ebisinga bo baagala nnyo okola ki baagala nnyo okukola ebalowooza okusinga okugamba okutambulira ku bupande bye bubalaga bango olusa kapanda akuba bakateekawo olusi nga balina ensonga lwaki bakateekawo ku luguudo n'atabasinga bwakasanga nti oba olusi eyo maaso kendeza ku speed osanga kapande tigendeza ku speed vugira ku speed west vugira ku speed ezo west ojja genda olemezeemu ogenda ogwe mu kinnya otuke ku kinnya okyekange nga bakituuseeko dda oba oliawo ng'oluguudo lwakoze eki lulina we lwayabise nga bagenda kutereezaawo ojja kakana ng'okiguddemu abasinga bagamba nti bw'osanga akapande oba oluusi oyinza okwesanga nga akapande ke bakuteddewo ng'oba oliawo waliwo abantu abayinza okuba nga bakola ki basalirawo mu maaso awo ng'abantu basalirawo nnyo nga bagamba nti kendeeza ku sipiidi kati oluusi abasinga agaana okendeza ku sipiidi oluusi n'atuuka awantu ayo bamugambe ng'oluusi waliwo abasala tayagadde bakoona akakana agikubye ekigo poliisi egamba nti bannange abagoba b'edduka abasinga tebaagala kugoberera bupande bwa ku nguudo tebaagala kubanga eriyo omuntu asanga n'akapande aka ampu nenagaana okendeza ku sipiidi oluusi yeekanga ampu agituuseeko ekivaamu ng'agiyiwa ekigo ng'agikuba ekigo Bajita Fadi TV jibongera kubanga mukifollow nga musubscribing ate munyigene kade Uganda police egamba nti abasinga bagoba bidduka abasinga bakola obenji badduka misinde olwesunga nti baba kiraba nti kigenda kola ki kigenda kubakola ki kugamba kubabeera kizibu okonvinsinga police obutakola ki obutabasiba kubanga police olusi bwe kusanga nga nekizula nti obisebisinga gwavuddeko obuzibu ekomere batojja kuliwona kubanga police ekizudi nti abagoba bidduka abasinga bebaletera obubenje okubanga bukola ki bwapeninga newankubadde olusi accident teyewalika naye olusi accident ezimu nga zisobola okwewalika Uganda police bwete bekola ki bwete obwetegeeza naye ng'ebise ebisinga enamba esinga y'abagoba b'ebidduka abakozinga obubenje basobola okubanga baddukamu abamu baddukamu ne balekamu abantu police egenda okujja nga abantu be balimu nga beetasitaasa kubanga bavaamu nga abagoba b'ebidduka baddusedde emisinde olwensonga ne baba bakola ki baba kirabye nga ensobi yavudde ku bo munange bye bitambula kadde kanu naye nga bwetyo baasi ya modern coast namba BUF 5.31 ebaddewo nnyoka ebadde egenda Nairobi nno abadde egenda Nairobi nenge eyise Masaka ebadde ku Masaka road ku luguudo Masaka ngidda mbalala babadde bayiseyo naye nga bakola ki nga bagenda mu Nairobi mu Kenya babadde n'atuuka ddi eno baba n'olugendo lubadde luwanvu nnyo kyobola bagamba nti ebise ebisinga zino ebbaasi n'emmotoka ezivuga engendo empanvu poliisi egamba nti bandi baluusi mubaamu abantu nga bana abayamba koonobwako oli ng'awummulamu kubanga Uganda police egamba nti ne kampuni ezisinga ez'emmotoka zino ezivuga engendo empanvu ezesiba ku bagoba babiri omugoba ng'ayagala omugoba avuga okuva e Uganda mpaka Kenya
musobola kuba n'abantu nga bana nga buli omu awummulamu mpolampola ebiseera ebisinga oluusi kiviirako n'abantu abo koowa nga omanyi otwo tetwewalika otwo tuyinza okukukwata ng'ovuga nti okakkana otomedde ogezaako weegumyaguma okakkana otomedde anti osumagiramu katono ng'otomera banno. Uganda Police egamba nti kampuni ezo zirina okuba nga ziterezaamuko mu nsonga eyo kubanga oluusi abasinga abavuga kati nga zino zibaasi zino omuntu n'ovuga baasi okuva e Kampala wuuyo ogenze Mbarara wuuyo ate olina ogitwala mpaka e Kenya mu Nairobi. Uganda Police egamba nti kampuni ezisinga balagajjavu nnyo abakampuni za baasi ezivuga engendo empanvu. Mwongere okubanga mugifollowing nga bagita FAD TV kubanga distance eba mpanvu omuntu okubanga omugamba nti abantu babiri bagenda kuvuga okuva e Uganda mpaka Kenya ababiri batono bakoowa lwa muntu ovuga buvuzi kuva Masaka mpaka Kampala n'owulya nga wenna okutuse. Byebe munnange bitambatambula kadde kano ku social media nga abantu bafunye ebisago byadde by'amaanyi twasodde kubanga munnange tebana kubanga balangira nti obuulya waliwo yafudde n'omu batumideko abali e Canada mu Toronto ne Saudi Arabia nembeebaza ne bagamba nti muli b'amaanyi okubanga mugifollow nga bagita FAD TV gimbe bulungi mweraba.